standard rules of procedure. Abakulembeze b'obukiiko bwa gavumenti ez'ebitundu mu ggwanga bakedde kugenda ku Hotel Africana gye batongolezza amateeka amapya kwe bagenda okutandika okutambuliza emirimu naddala enkiiko. Omukolo gukoleddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Adolf Mwesige ng'ayambibwako abakungu abalala okubadde n'ab'ekitongole ky'Amerika ekya USAID. Minisita alabudde abatuula ku bukiiko buno bw'ati n'ategeeza nti singa banaagoberera ennongoosereza eno kijja kubayamba okutambuza obulungi emirimu. This kind of platform helps local government leaders to learn, to share experiences and benchmark in order to enhance service delivery in their respective local governments. Eva Mulema Masiko okuva mu kitongole kya USAID ekyayambyeko mu kukola ennongoosereza eno ategeeza nti enkyukakyuka zonna zigendereddwa mu kulaba nga zitaasa n'okumalawo obweggungo obubadde wakati w'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu. Era tusuubira nti etteeka lino linaakendeeza obukuubagano n'okulwanagana bwe tuwulira mu kanso z'enjawulo. Paul Bogere, kamisona wa gavumenti ez'ebitundu, agamba nti erimu ku mateeka agakoleddwa mu nnongoosereza kwe kulaba ng'ebiteesebwa mu nkiiko bikasa abantu ba bulijjo, gamba ng'okubafunira amazzi, okutumbula ebyobulamu n'ebirala. Babe nti buli lwe bateesa ebintu bye bateesa bikola ki bigasa abantu so si abo bennyini abali mu kanso naye abantu ne bakola ki ne bakiikirira. Ebyo nga biri biti abakulira ebitongole by'obulimi ebinyikiza ennima etalimu kufuuyira birime eddagala bakubiriza abalimi okulemera ku nnima y'ekika kino kibayamba ebirime byabwe okuvuganya obulungi ku katale. Bategeeza nti abalimi basaanye bettanira ebigimusa ebyanakavundira kubanga eddagala erifuuyirwa ku birime ebiseera ebisinga lya bulabe eri obulamu bw'abantu. Alina twagala kulya saladi tubeere balamu nejjukira nti ategese saladi ennyaanya yagyozezza atya. Ayinza okuba bwe yagijje wali mu katale yagyozezzaako omulundi gumu n'akusalirasalira n'akuteera mu kabakuli bwe n'olya ojja nti nzimba bulamu ozimba bulwadde. Ebintu bino ebikozesa obutonde lyokkubo lyokka ejjonjo erigenda okutuyamba. Bino babituukiddeko mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuza ku Hotel Africana mu Kampala. Edward Sebuufu, omulimi akozesa ebigimusa ebyanakavundira, ategeeza nti ebigimusa bino biyamba ettaka okubeera eggimu ate nga terikaddiwa nga n'ebirime bya ttunzi ku katale. Omuntu atunda ekirungi era olina kwesiisa. Alan Luswata ne Joseph Setimba byokusakidde gwe ino ku Lwabukedde TV.